aya basa okuvaako mu kooti olunaku olwaleero abayimbi abasinga leero badde mu kooti Sindi abaddeyo n'omusango bagugobye ogwa Bebe Cool ne Alex Muhangi. Alex Muhangi ono yakwasaganya Comedy Store era oba omugobereddeko enteekateeka nyingi nnyo asobodde okukwata nga promoting abayimbi bangi abawadde platform ba comedian abatandika era ekisaawe ky'endongo asobodde okuba ate nga ataddeko ettaffaali wabula yafuna obutakkaanya n'omukulu Bebe Cool wiiki eziyise olw'ensonga nti Bebe Cool baali bamubuukinze okuyimba. Bebe Cool yagana okuyimba okulinnya ku stage olw'ensonga ali abanjayo ka balance kati embeera neevaawo. Alex Muhangi n'awanda omuliro gwali gw'amaanyi nnyo era ku mutimbagano abaabirabako lwali lunene nnyo. Kati Bebe Cool ndowooza mu busungu yagamba omulenzi ono nyina omulagako big size ali atya. Bebe Cool kwe kukwatagana ne bannamateeka be n'aloopa Alex Muhangi. Nsonga ki? Agamba nti Alex Muhangi akozesa content we ku YouTube. Zino video z'abagenze tugeze okuperforminga agamba Bebe Cool ebbanga lyakoledde ku Comedy Store babazeebazeemu nga Alex Muhangi alina okusasula $6,000,000. Bangi bagamba nti Bebe Cool yawulya kasajja olw'ensonga nti Alex Muhangi yamuyisaamu eggaali ku mitimbagano era bangi nnyo ne bamuloopa ne balumba Bebe Cool. Kati leero kooti lwesobodde okuba ate Alex Muhangi wagenze mu kooti okuwulira emisango n'enteekateeka egenda kubeera etya. Byonna nga bibadde tutandikire ku looya tutandikire ku Alex Muhangi. Alex Muhangi Bebe Cool ku kooti alabiseeko naye nga mikwano gya Alex Muhangi ba comedian n'abayimbi ab'enjawulo babaddewo naye nga Bebe Cool talabiseeko omusango gwa crime. Kitegeeza Alex Muhangi awoza na gavumenti. Tutandikire wano Alex Muhangi yeewuunyizza nnyo Bebe Cool agamba Bebe ayagala mulaga lyani. Simanyi bulungi omanyi kati fe abategeka oyinza okutegeka omuntu naye nga naye alina ebimusumbu ebirala so kati simanyi obuzibu bwe bwava naye namutegeka n'atayimba so it all starts there. So kati nze yategeka sina musango gwe nazza just namutegeka n'atayimba kati ebyaddako byonna ndowooza byakunkakasa nti w'amaanyi. Okay, ekisookera ddala njagala kikola kiriya nti sinza booking abagenda okuyimba ku Comedy Store yadde nze CEO wa Comedy Store. So tiimu yange ejja nengamba tubookinze muyimbi bw'ati yagenda okukola nange niye promoting so nze nkola nga producer wa show naye sinza booking abayimbi so eyamubookinga baateesa $6,000,000 namugamba tujaze kusasula nga oliwa tuuse ku venue. Bwe yatuuka nga bulijjo ebintu bya Comedy Store bw'otuuka abayimbi sifunangako obuzibu n'omuyimbi yena abamu tezibaweerawo tebanayimba abamu tebasindikira deposit waliwo n'omuyimbi akugamba nti njagala kugenda mu saluuni sooka ntereko deposit yange. Bwe kyali bwe kityo Bebe Cool ndowooza obusungu we yabujja kuba abaana ku mutimbagano baamulumba n'agamba kaagende mu mateeka. Alex Muhangi atunnyonnyola ku Comedy Store kibeera kitya. Bwemba Peter omuyimbi jangu oyimbe now I'm speaking on behalf of the company tukaanya nti ng'obeera ku Comedy Store tujja ku recordinga video tu recording ne audio buli kye tukwata kyaffe tuli ba mukisa okukikozesa engeri gye twagala oba okiflaginga ne tugamba tetugenda kukozesa content. So Bebe Cool oba omuyimbi omulala oba comedian oba omuntu atendize Comedy Store bwe tukuba ekifaananyi we have the right to use that picture the way we want on our socials on TV. Ekipande kibaawo bw'oba oyingira Comedy Store tulina ekipande kinene kiri awo kiriwo information eyo on top of briefing. Kale Alex Muhangi nga nnyonnyola wabula annyonnyodde ekya YouTube agamba YouTube bw'ateekayo video sente tazifunako wadde wabula zigenda wooyo abeera nannyini video. Ate Bebe Cool kyatategeera Muhangi custom posting oluyimba lwa Bebe Cool account yange it is just for promotional purposes okulagwa abantu nti Bebe Cool yayimbye oba muyimbi ki yayimbye. Monetization cooking mulaba wano mbulira tosobola kumonetarizinga oluyimba lwa muntu byonna olwa ne comedian bwajja ku stage n'agamba DJ Lona mpaya akayimba ne bakakuba eyo clip yona egenda ku nanyini biyimba lugwe bakubi. So sina right kwata oba ne kufuna sente za Bebe Cool tinga wezifunira you cannot monetize his music. Yes, he should be very lucky that when take up channel and afuna more following than he would on his channels or instead of saying rights is sigara analytics is sigara word views zona zigenda word but postings. So that's why it's promotion for you take ya YouTube. Kale
Bebe Cool ayagala mulagako bannamateeka ba Bebe Cool bagamba batya tutandikire kuba Bebe Cool agamba lawyer wa Bebe wuno ba twawandiika ebbaluwa emaze mu saturation okumala ennaku 21 omukulu Alex Muhangi teyali respondingako so naffe taking a measures naye ekituusewo mu kooti tufunyeemuko okutaataganyizibwa nti munnamateeka olusuku yakozeseza munnaffe alabisenga tategedde bulungi kyatulese wano kuba okusinziira ku ngeri gye twawaabamu we are not claiming copyright but we are claiming a neighboring right so waliwo okudrawinga between a copyright and a neighboring right. Neighboring right ye mukwano gwa copyright oba that is the right that is annexed near a copyright. Nti copyright ekwata nnyo ku muwandiisi oba ku muyiiya wabula omuntu yenna bw'avaayo na performing ekibeera kale ensonga bw'ebadde bw'etyo kati lawyer wa Alex Muhangi kooti etaasizza Alex Muhangi ogenda mu kkomera olw'ensonga babawadde wiiki 2 bateeseganye newe biba biganye awo amateeka gatandika okukola nenga Bebe Cool ye mugumu. Alex Muhangi asabye kooti emuwa omukisa okuteeseganya ne Bebe Cool balabe ng'ensonga zino basobola ozimaliriza mu mirembe watali kusika muguwa era kooti ekkiriza okusaba kwa Alex nebawa esabiti 2 bateesaganye then badize court report bana balemedde okuteeseganya awo emisango gigende maaso Alex bamuguleko emisango mu butongole iza asindikibwa iruzira obwaweebwa ebbeeyi oba asasule alagira okusasula Bebe Cool $6,000,000 kale Bebe Cool ayagala $6,000,000 beebuuzizza ku nsonga zino nti omusango guno lwaki bagutadde ku crime bannyonnyodde ba lawyer omusango guli kuno kubanga waliwo etteeka erya lye bayita copyright protection and neighboring act ng'etteeka eryo liprotectinga copyright omuntu yenna obuyiiya omuntu yenna oba olina ekintu ekyoyiiza registeringa copyright waiteeka eryo likola ki likuprotectinga against fraud oba okozesa kyoboyiiza nga towadde lukusa now gwe musango Alex gwawere nemba nago kati olwokuba Bebe Cool yayiye ennyimba ze n'aziyimba ate Alex n'asaasanya ku mukutu gwa YouTube nenga ate kirana kinjagala tangaze nti ennyimba zino Alex abadde alikodinga Bebe Cool abadde ngajja ku comedy show Comedy Store Nights na Bebe Cool bwajja na performinga Alex namulikodinga enyimba ezo byaba record gyabakoze gyateeka ku YouTube okupromotinga kale ensonga bweri bwetyo lawyer wa Bebe Cool agamba nti copyright ku musango guno gwawukana gutya n'ogwa Kenzo gwaliko copyright ne neighboring rights kyawukana kitya mwetegereza bulungi ebintu Eddie Kenzo byabadde akola atambuza kye bayita ennongosereza osobola okulongoosa ennyumba etanazimbibwa era ojja n'olongoosa ennyumba olwedde ebaddewo ng'eddugala etteeka libaddewo naye nga bw'omanyi kati tugenze tukyuka tekinologi azze ebimu byali tebifavoring tekinologi so Eddie Kenzo abadde akola nnongoosereza kale kati ensonga lawyer wa Bebe Cool agambye si busungu wabula bo balwanirira content wulira ebintu ebivunaanwa byatandikibwa kuva 2017 paka 2024 sisuubira nti kuva 2017 paka kati Alex abadde nga tasasula Bebe Cool tekiri kusasula tekiri ku sente wabula this is not about Bebe Cool alone it's a collective cause for all creatives buli muyimbi buli comedian buli muntu yenna ali mu business ya content creation yasobebwa alina right ye ayibeera infringed by someone so we are trying to enforce his rights through all measures mu kulaba okwange koti yesalawo ffe tugenda kugoinga criminal era maaso awo kale guli ku criminal ogenda okuba ate nga gutambulira ku nsonga eyo Bebe Cool lawyer wa Bebe Cool agamba guba gusinze Alex Muhangi myaka ng'ena oba okusasula wulira bw'oba otunuulidde akawaayiro 48 ak'etteeka lya copyright and neighboring right kakugamba omuntu yenna infringinga ku performance rights z'omuntu asobola okuvunaanwa era we kumusingibwa n'atwalibwa mu nkomyo obutasukka myaka 4 Bebe Cool nga tazze omusango guno nga bw'obadde ogulaba it is Uganda versus Alex Muhangi. Why? So Bebe Cool complain and it's criminal. Bekufuka gwa criminal Uganda. Government ya Uganda yegulimu ne Alex Muhangi Bebe Cool wabula lawyer abagaye bateese mu wiiki 2 weba biganye ensonga zikole zitya so Comedy Store erina eddembe okozesa record eyo mu ngeri yonna gyebe yagadde kabe banga temenya amateeka so ibyo na Bebe Cool no bitega ne twagadde biyingira mu nnyo kusaawe no kuba
tusaba kuddinganya abantu bano. Omukulu Alex Mwanyi byatuukiridde yatugambye nti tayagala ntalo, tayagala kulwana na Bebe Cool, omuntu gwatwalanga mukwano gwe era muganda we. Kale ensonga bwe zibadde bwe zityo babagambye bateese naye ng'omusango munene Bebe Cool ayagala mulagako bwe kyali luli. Bebe Cool yagamba nti ensonga zaali bwe ziti. Usually when I have gigs, I have those special people who will never miss. But what surprised me is this fellow did not even take time to come out, despite all the efforts that I put in. Jukira Nalimva press conference now. Yeah. Era a food day organization or co-editing. Nae oze ugambi omuntu ni iza endio yena asalawo okubeera nga mpeereza buno bukacaca byobo. Kale ngego nno okuvaako mu kooti Bebe Cool ne Alex Mwanyi ku nsonga za content wa Bebe.